Akadde kano kwandiza ku Fadi TV jujina kusaba subscribing mujje baje mutusizako engalo mwe naba subscribers bange abalungi kina kusaba subscribing gwata na kusubscribing ate ku ya subscribing edda kyokola kyamanyi nnyo era ngina kusaba osigalenga unfollowing nze updates simba nazo ezina value eziko update nga nezikutusako kiki ekitamba tambula mu Uganda yafe ko sadi yabasebu bafe abenjawulo ene bagita Fadi TV jo boli mupya like nga comment section weri awo once commenting obeko kyotesa kyonna kyonna ate ngina kusaba subscribing onyigene kade ojja ofuna notification buli lwenatekangayo video ku Fadi TV yuji nguwa updates ezikuwa updating nga zirimu kale value ezikuwa updating nga zirimu value na kusaba subscribing Emotooka gye bawadde RP ng'ekirabo ku introduction yaabwe ne Omwami Bindeeba yawadde RP Emotooka gyo nako lweggulu nabatusizaako emboozi ekwatagana ku mmotoka ya RP Emotooka eno ekyatambula nnyo ku mikutu egy'amawulire gisinga sites ezisinga ez'amawulire emmotoka eno ekifaananyi kyatrendinga nnyo ku social media kw'ossa ne sites ezibulako ez'amawulire nkedde egenda ku Opera News kw'ossa ne News Zone UG site ya mawulire era nga yemu ku sites zikyasinze okufulumya amawulire agesigika lwakuba ekisinze okuntabula era nsanze ekifaananyi kyokka eky'emmotoka ate nga kiraga badde bakakiteekayo banga si gwanvu nnyo era nabo nga balumiriza nti yene emmotoka gye badde RP ku mukolo nga ekirabo ku introduction ye ne Omwami Bindeeba yabadde olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 24 obula jukira nabagambye nti Bindeeba bagamba Bindeeba alina kampuni gy'akolera mu ggwanga lya America ng'era eno kampuni efulumya spare wa mmotoka kw'ossa ne spare w'ebidduka ezimu ku kampuni ezifulumya spare akola ki ow'emmotoka mu ggwanga lya America tundu bakiyita Chicago kampuni eno gyesinze okulabika nga ekola spare ow'emmotoka naye nga Bindeeba bagamba yasinzidde mu kampuni eno okuwa RP emmotoka eno ekika kya Range Rover Viral nkola ya 2018 yewe bagamba bagita Viral Range Rover nkola ya 2018 bagifulumya 2018 mmotoka ekyaliko era zimu ku mmotoka kati zikyaliko newankubadde yafuluma 2018 nesaaka kati era ekyaliko katale era zimu ku mmotoka ez'amaanyi nga bw'ogyengera mu kifaananyi gye balumiriza okuba nga Bindeeba gye yawadde RP era nga bagamba awo yabadde RP agivuzeemuko ng'agipakinzeko mu parking emu yabadde agenze mu supermarket abamawulire bwe bamusangidde ne bakola ki ne bagikuba ekifaananyi kino emmotoka ne bagikuba ekifaananyi ng'agivuddemu ko basinga bagamba bakuba ekifaananyi kino ne bakiteeka ku social media basoose kakasa nti RP yabadde mu mmotoka eno ng'agivuddemu kati bino byemu ku bipya byenzudde essaawa zino balaga nti emmotoka eno ya RP era nga Bindeeba yagimuwadde nga ekirabo kwasinzidde okugamba nti emmotoka eno ya RP bamukubye ekifaananyi saidi zawali emakindye yabadde ageze mu supermarket emu naye nga balabye nga RP yagivuddemu lunaku lwaggulu jjukira introduction yabadde ya lunaku lwakutaano eggulu lwadde lunaku lwa mukaaga RP yabadde ava mu mmotoka eno ekika kya Range Rover Viral n'agenda mu supermarket era abaana nga omanyi smartphone ezajja social media zajja oli n'agifotoya ekifaananyi n'agiteekayo nti yino emmotoka ya RP era ku social media ekifaananyi kyasaanikidde nnyo social media olunaku olw'eggulu ne ku sites ezisinga ez'amawulire jjukira ebiseera ebisinga ekifaananyi bw'okiteeka ku Facebook tosuubira nti ogenda kisanga ku Facebook wokka kasita kibeera nga kijja kutunda abaana bakijja ne bakitwala ku Instagram ne bakitwala ku Twitter bakitwala ku Opera News Forex browser jukira sites nyingi ez'amawulire kati RP ono yakubye ekifaananyi kinadde nsinga okwetaaga nadde mmanyi nti oba yakubye ekifaananyi nga RP agifulumamu bw'ati ng'agiggala ekyo ntikyandibadde kimmala nze okakasa nti emmotoka yaani ya RP n'essaawa zino bakanyagamba nti emmotoka ya RP nti yagivuddemu ng'agenda mu supermarket abasinga bwe bagamba kuba waliwo article gyensombye ku mukutu gwa Opera News nga kiraga nti yadde avuddemu ng'ageze mu supermarket kubaako bintu byagula olunaku lwadde lunaku lwakubeka lunaku lwa mukaaga lunaku lw'eggulu amawulire gatandise okutambatambula ssaawa nga 11 ez'ekawungeezi kuba nagenzeko ku Opera News nga bandaga nti post yabadde eteekebbwayo ng'ebbanga si ggwanvu nnyo ssaawa nga 11 awo ne ntandika okukola ki okunoonyereza ne mbaako binoonyereza naye saasobodde kufuna bisingako ate nga byenfunye olwaleero naye ng'eno emmotoka bagamba nti ya RP tujja kuba tubitegeera bina paka gye binaggwe nga kusaba subscribing naye nga webira ya RP babo musajja yamuwadde ekyuma Bindeeba yamuwadde ekyuma wabula bo ba haters bo
bakyagenda mu maaso n'okubanga bakasukira rape. Abasinga tekyabasanyusiza, abasinga bagamba Bindeeba ne munakola mutya temulina kimuli. Abasinga abaana bakyakasukira rape olwa mwami we Bindeeba. Abasinga tebasanyukira rape kubanga yafuna Bindeeba. Era abasinga comment ezisinga zibadde baweereza ku post wali ku nkuto gwa Facebook wa rape nga bagamba it will end in tears. Bakyali ku end in tears. Bakyali ba haters abasinga kusana aba bali batagaliza rape kubanga ne Bindeeba baagana. Simanyi waje binagula nenga tujja kubawo nga tubiraba. Tujja kubawo nga tubiraba nze amawuli nja kubanga bawa. Nzinja kubaawo nga bataddeko amaaso. Sijja bafaako babe ku balaavu yaabwe oba ebitole bya laavu babyekuba nzi tebinkwatako. Era bana babekyayi nja bibawa. Bwe bana bekuba ebitole bya laavu byabwe mukwano gwabwe era nja bibawa nze sibalinaako buzibu oba beeyagala be bamanyi. Ne bana baawukanye nze nja kubawo bikutuusa kwano ku Fadi TV UG naye nga bo ba haters ekyabasanyusiza abasinga era ne ku post y'emmotoka abasinga bagambye nedda oyo mwami Bindeeba yafeze abantu yambo yafeze abazungu kaka nga agulira rape emmotoka eyo. Naye nga obeera ogenze ku Opera News waliwo article yabadde nga balaga nti Bindeeba ono alina company gy'akolera etunda spare wa mmotoka wali mu ggwanga lya America kitundu bakiyita Chicago. Era zimu ku company kale etono si company y'amaanyi nnyo naye nga zimu ku company ezisookerwako mu ggwanga lya America okubanga zitunda spare eyesigika akwatagana ku by'emmotoka.